abange tubeere basiraamu towumuzanga obusiraamu okuba nti nze kennakendeeza empale namala nze kennalekako ekirevu namala bangi twatuuse n'okukambwala olukambwala oluteetaagisa kwakoze ensobi ne tukandula mukandule nedda gw'okandula leero enkya wandikola ekisinga ku kyakoze baali babaddeko abakambo tusinga baali babaddeko abakambo kusinga gye byafundiikirira nga n'esswala zibatawaanya tubakwate bulungi kadhalika kuntum min qabl naffe bwe twali famanna allahu alaikum allah n'atusaasira busaasizi n'atugjayo abange tubeere basiraamu si misana si kiro ekigambo la ilaha illa allah mu mpagi z'obusiraamu ttaano y'empagi esembayo okuba ey'entondo tugezezaako ku mpagi nnyo ezisigadde tugezezaako ku swala alhamdulillah tugezezaako ku siiba alhamdulillah tugezezaako ku zaka n'okusaddaka alhamdulillah hijja tugezezaako ebibuuzo ebiyitirivu mu ramadaani bantu beeraliikirivu olyakubuuza nti seeka amasinga mbanneerabidde nezijanywa amazzi ebisana olunaku lwange nga bambi olunaku lwe lumuluma ani yali azze ewa seeka yenna ambuze nti seeka biki bye nteekwa okwekuuma obusiraamu bwange okubusigaza tugende waani nga n'obusiraamu bwa seeka naye buli mu lusuubo bane tubeere basiraamu yusufu alaihi salam mu suratu yusufu aya 11 awanjagira allah mu bigambo bino wammanga rabbi qad ataitani min almulki allah ow'ekitiibwa ndi mwetaavu nnyo wulira ensaba eyandibadde entuufu ey'obuvunanyizibwa yasooka kuzzaayo allah kumulambikira allah gyazzaamujja ne byazaamukolera bw'obanga otudde wansi kusaba allah sooka ojjukire gyakujje kitinzaani ekituufu nemanya bino mbiremerako lwa nsonga zange gyatujje allah seekoli gwe nabagambyeku namwerabidde twadde tuwoza bintu nanga nti naye kimanyi nti byoyogera ebyo nange nakulira ku maama atanzaala ng'abaana ababa balinnyisa takisi bagende ku ssomero nze nga nnyina kutambuza bigere ate ng'akomekereza ono atambuza bigere nti bageza ne bakusookayo bageza ate nebanonga bwe mumusookayo mumbuulira allahu akbar nze abo bamaama abamu gye bali mikwano gyange nnyo maama omu yatabuka butawuzanga nti oyo omwana bwasula mu nyumba sigisulamu we bwasula mu nnyo sooka ogalamire mutimaninga nti ekyobutasula mu nyumba kyandimaze nensooka ku ttaka bwampisamu ze yampisamu yakwata ku nkoona ssaawa 5 za kiro n'asukuma ebweru bombi weebali n'ekirungi kati benyumiriza mu mwana waabwe eyo gyatujja allah yusufu alaihi salam mu kuwanjagira allah alina byazze okumusaba yasooka kumwebaza wakati mu kujjukira gyamujje rabbi qad ataitani min almulki nzijukira allah gyonzijje nzaani eyasulwako mu kinnya gwowadde obukulembeze gwowadde minisitule y'ebyenfuna mu ggwanga gye sizaalwa wa allamtani min ta'wili lahadith onjigiriza bingi byotayigiriza balala seekamafo imamu Kyeyune famire ya imamu Kyeyune bwogenda mu lyantonde gweyogera erinnya eri Kyeyune wesanga owerosi 1 ye Kyeyune erosi 2 ye Kyeyune Isma erosi 3 ye Kyeyune Dirisa bonna twali tubamanyidde kwani febani wa allamtani min ta'wili lahadith nonjigiriza byotoyigiriza balala nonjigiriza okunyonnyola ebirooto gyakujje allah tebatuyinaamu ssuubi goloza bandi tusabudde byo byebatusabula twandisuze ebweru baali batuufu mu budde obwo okubeera naffe twali tetumanyi naawe bingi byosobola okujjukira mbaana ba kitaawo gwe gwe yasinga okwagala mbaana bamamu mwakula gwe gwasinga okwagala akadde kano gwe kimanyi nti essimu tezivuga 3 ku nsonga yonna ebegudde mu famire okujjako ng'esooka waggulu yiyo
mwamugambe bamugambe ate babagamba bawe biri bireke bawe balye sente zibawe tubawe bya dunia balina omugabo mu maali zaffe tubawe tobalangira bayise bulungi bali tebamanyi baba kumanya tebandikuyisiza batyo kubeera nawe wali tomanyi Yusufu alayhi salam aya 11 annyonnyola Allah ina byayagala okumusaba nina baba bamuteekateeka fe Allah tugwira mu bwiru Allah simanyi na kye nakkola ntobye n'ebitambula biganye mubiyita biyita bitambula ebiki kale Allah simanyi na kumanya nze ninga atasaala ne gundi eyakajjawo navuga emmoroka ye yaguze n'ennyumba e Santoni baleke bagule abayi bw'obanga osaba Allah wetaaga okumuteekateeka ekituufu kambeere nze toyinza kungwira bugwizi sekasira gyojje gyenyo nga nti olinamu omutwalo awo gumpe era nga nze yantereseza ate nengeza nzikuwa era nkusuubira okweyisa obulungi ennyo tosobola kumpitako nga tompadde salaamu ku bibiri byange byarandi bye wagenda nabyo juzi era onnamusa sina salaamu mugoba olina ojjintolenza ogwange buba gwakwanukula kwanze nakutaasa bwatyo Allah tumuteeketeeke tomugwira laba Yusufu gyamuva Fatiru as-samawati wal ard Allah wekitiba nakukiririzaamu gwe mutonzi w'eggulu n'ensi ekitende ekyo kyokka Yusufu alayhi salaamu yakiraba nga kyali kimumala obutazungira ku kitonde kyonna ave kwayimirizaawo eggulu n'ensi ave ku mulezi w'ebitonde byonna ate agende waani waseka Haruna twamulabirawo nze akuwadde ekikubi kyarandira era enkyozunga nenkikwongera maama wanfudde ki Fatiru as-samawati wal ard benna noonya mu bitonde byonna kiriwo ekyatonda eggulu n'ensi kyambula Allah gwe watonda eggulu n'ensi anta waliyi fi dunya wal akhirah Allah gwe mukwano gwange mbonna asooka ate asembayo si ku nsi kwokka fi dunya kuno ku nsi gwe ninanga mukwano gwange naagaananga obbibuulira abasigadde nnabibuuliranga gwe wano wetwagenderedde aya gyekoma n'amusaba bino byonna abadde amwebaza bwebaza amusaba ki tawaffani muslima Allah nsaba otuuka okunzija mu nsi nga ndi musiraamu wa alhiquni bisalihin onsisinkanye n'abasiraamu abalungi basooka okujjulula nga tonnanzijulula bitegeeza ki topakinganga tomatiranga totebenkeranga nti nasiraamu kabyaggwa bannabbi balaja naggwe otebenkedde siri nnyo muganda naye bagamba nti olaba ogobeewo ekiwempe gwate oweddiba sala malala nabbi yennyini nga mmaliriza sallallahu alaihi wasallama Aisha tugamba mu biseera bye ebisembayo mu bimu kubigabo bye yasembayo fi rafiqil a'la yakiddiŋŋana emirundi ng'abamanyi mu kukitunnyonnyola batugamba nti yali asaba Allah amujjulule nga musiraamu amusinkanye ne be yasooka okujjulula abaali abasiraamu abalungi topaakinga nga tokkirizanga nti wasiraamu kabyaggwa